Kino tugenza okukyanga Rema Namakula akoze bridal shower kikyatisiza mu tugamba nti abakulu bano tebabawoowa kwe kuwoowa kubadde kwanjula ku Lwokuna naye ate bayinza okwekanga n'empeta bakoze ki tuwooye yennika lwaki kibeeraliikiriza si kweraliikirira ffe tuli bamawulire tulaba bulabe lumu especially ekigano ekinaabaawo ate wekanga kibaddewo naye omukolo gwandeka abantu omunaana ogwo ng'ogutuukako lwadde lutalo lwennyini naye nga byonna ebifaananyi weebiri mpozi ekirala kurema oyo kwennyini jjajja oli gwe nabalezeko John Chrysostom Muyiisa enteekateeka yazza aziyingiremu bukolokolo era ziri wakati ayina enteekateeka ayagala ebifaananyi bya Rema ebyabazadde bibenga ebirabo bibanaawo abantu kuba tebabalaba abako era abadde ne Kayemba enteekateeka zonna nga zikola Kayemba ye manager Rema Namakula be bano njagala omwana abantu baleme kumugira ki kumuwewula kati omwana munene kati n'omwana omulaba muzeeyi naye talina mutawaana gwonna nze buli kimu nkiyina tikirimu ekifaananyi ky'omwana oyo kyakitaawe kitaawe yafa omwana oyo muto ekifaananyi kyakitaawe nkiyina ewange mu aluba kubanga munnange jjajja abajajja omuzukulu wange baleme kumulengeza munene omuzukulu asitoa okimanyi nti atukane wa mulwanya muli bwatyo bwagenda be bajjajjaabe muzukulu ate sibaawa bbali naye wano wennyini kyogamba newakawanga semwogerere onowakuwa dpa ayita manye omusese n'omunabutuba bebamusaswa kuba eyo kalanga ali Masaka district yali twavanga buddu n'entala zaffe eziri ennyanja ne tuyita mu nnyendo ne mukwate bukakata owulidde awo mu nnyendo abasese bangi banagombwa nga we tusula taliko fagamba ettemu obulumi ng'omukazi bamututte kikyobadde kinga weekazi biruma kale abasinga bambi omanyi abamu babanga abalaga nti kibaluma naye nga banyumirwa bano bawulira tiimu Rema tiimu Kenzo you know naye tebandi separatinze bambi amazima naawe kiwulira muli kinumamu zo ate mpuliranga omukazi yakola decision entuufu kuba omukazi aba akaddiwa Kenzo bye yali alimba mbu talina ssente zanjula mukazi oyo yali alimba ebyo ekibinyiiza kyekinzija ku ttiimu ye okuzimba akayumba ye already ennyumba agirina kiki yali akyanoonya ekirala Kenzo kuzanyisa baana b'abantu ate ennyumba y'abaana eyo nnyumba yiye na mukyala we ey'abaana ani ye yamuzimbira kakati ebyo nga tubitadde ku bbali ate era mpozi omukolo gulinyinye nkandaggo ogwo gwennyini ogwa Rema yanjula Muzaata ku Lwokuna embataka nabbingo Sheikh Muzaata Nuhu owakulira ddawa mu Uganda naye n'agamba nti asonyiye buli muntu eyamuvuma ku lwa Kenzo bye yamulangira okubala avuniga semyekozo agenda awase nnyina oluvannyuma lw'okumuvuma ennyo ne mumutuuka ne mubyera ne mumuyira n'emmere makage gali tigisijja kwogera eri kale kyamuluma nnyo n'agamba Mbasonyiye ekyokunjiira emmere ekyo omucere gwa piraawo n'ebifi basajja mmwe muli kafulumbe kyamuluma nnyo asitaga fulaali byebyo byanyonnyola byolaba ebiri mu nsi social media weeks bbiri ekuba Muzaata owulidde abakuba Muzaata obalaba nga tebaatuuzibwa kaakati n'ebyaviirako Muzaata okubeera ng'ayogera ku nsonga era byali by'abaana abalowooza nti bafumbo naye nga tebabangako bafumbo mulenzi ggula kasepiti omuwala najja n'atuula mu muzigo gw'omulenzi ne beerowooza nti bafumbo ebyo nganze akola mu ofiisi ya Allah nganze omusika wa Nabbi Muhammad mba nnina obyogerako bwe mba sibyogedde mba ndidde mu gavumenti ya Katonda olukwe omuntu alya mu gavumenti yonna olukwe trizoni ebeera kumusiba oba kumuteeka kalabba kati mba nnina byogerako ky'oba olaba nti nze social media teŋŋaana kukola kintu owulidde nnina okwogera ekigambo kye nalayira nti nja kuweereza obusiraamu oba eddiini omwana omulenzi leka kwerondera bwerondezi mu obuligato gwe n'olonda eyo mu gavana omuwala n'omuleeta awaka n'oga nti wawasizza
ate mutuwe omukisa bwe tubanga tubatereeza ku nsonga muleme gomba nti mujja kubanze Muzaata akati okujjako okunvuma Muzaata olimbwa Muzaata olimbizi Muzaata oli kino naye munda byentambula mpenyera nti ebivumo bya nemaza nkyali strong ndi musajja akola statement nekankanya ensi yonna si Uganda kakati abadde alowooza nti gwonobeera mu byokwagala nti ononvunziza mu kunvuma tekiriyo olwaleero tetunnamala na mwezi social media yonna Facebook ejjudde Muzaata tusonyiwe Muzaata tusonyiwe sheeri Muzaata wallahi tetwamanya naye nze njagala bagamba mu butongole nti nze mbasonyiye ng'omusajja omunaddiini buli yenna eyanvuma buli alina kye yayogera nze ndi musajja ndi kitammwe mu Katonda mwenna mbasonyiye naye ate mukkirize mbagambengako bwe walibeerawo ensonga endala omulundi ogujja